ekyono n'amawanga be bakulembeza abeeremeza mu buyinza ekyo n'Omuseveni akyogera ng'amukata ekizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza so ekyatusinkanya si kuba twali bamukwano naye kubanga twali tulaba ekituufu basaba baganda bange ekituufu kye kiba kitugatta ekituufu lye liba libeera eggwanga lyaffe ekituufu lye liba libeera eddiini lyaffe bw'oba yawukana n'omuntu yawukana naye ku lw'amazima era bw'oba okwatagana n'omuntu bw'okolagana n'omuntu kolagana n'omuntu ku lw'amazima mujja biraba emirundi mingi nnyo tibw'oba basebe ne banyawoze we nayimbiranga nga nyina amalaasi gange gakoma eri atambuliranga atambulira ku sepulingi balina emikwano mingi nnyo mumwe era abanywanyisa baali batono nga nabayingira ku mukolo guno ng'okutta olusinzi ng'olina abatamiivu abanywanyisa baali batono naye bwe navaayo netandika okwogera amazima mwana tuweewunyanga bakulwanyisa bawe nga mwe muli naawe bwobatokkiririzaamu lwaki kubanga ekikyamu kivujjirirwa sente nyingi nnyo era nze kimpa amaanyi ekyokulabirako ekya mukama waffe Yesu Kristo kubanga yaleeta mawulire malungi naye yamaliriza afunye emiggo ng'awanikiddwa ne ku musalaba ekyo kyokka kyekimpa ekikubagizo era buli lwemuba mukomera ngamba beesimbe ababonaabona abo ku lw'amazima nga nzirayo ng'ofuna amaanyi agakola ekituufu olunaku oluddako naye mbasaba enkola gye tuba tuyigiriza abaana baffe kigenda kubeera kyabulabe nnyo abaana abato bano abavubuka abato abali mu kkula ku mulembe guno bamanye nti kiryoke okubba bamanye nti omuntu osobola okubba kasitoppa ebiliyoni ya sente n'ojjako miliyoni 2 n'ogatwala n'ogawaayo mukabbu mu kyaki weesanga nga n'ababbi be batuuza ne maaso bwe bati ekyo kyabulabe basebe ne banyabo tulina okyogerako bakadde baffe abatwala mu ddiini nsaba mwogerenga ku bintu ebyo bisa gye buvudde olw'okulwanyisa enguzi abamu ku bannaffe baali bagezaako n'otwawo ekereziya katulika mwetusinziza oyogera ota ku muntu ono ekigeza tuyagala katuliki olabirabyeko newaffe kennyini yenzaalo ewaffe nga bagamba oyogera otya ku muntu waffe tiyadde walabika tuyagala Buganda bagamba kigenda kwonona kyebayita moral fiber ey'eggwanga lyaffe ate nga kitukwatako nnyo basebe ne banyabo ffe tugenda naye tulowooze ku Uganda ki gyetwagala abaana baffe n'abazzukulu basikire ekyo nno kye kyatusitula era bwe bubaka bwe tuwa buli omu bwe tubagamba musitukiremu mu kwagala ne mu kukkiriza mu Katonda kubanga Katonda alikusaidia amazima ekituzaamu amaanyi nti bye twogera tebiwemula tewali asobola kuvayo n'agamba bye Kyagulanyi abadde ku mufu oyo ng'alimba nedda era bajja kunoonya tebikwasa oyo teyabadde bweru oyo akolagana ne bazungu oyo abamwagira bali babisiyaka oyo bye balina okunoonya naye kino kibagamba lwaki omugenzi Sabadduka yagambanga muli etugamu ekanzu omusango gwejjeeko so tukibagamba kati muleme kwekwasa era tumanyi nti bw'ogenda naawe n'omwoyo ogwo n'omutima ogwo nga gw'obulira banno obubaka buno n'obubunya buli wamu tujja kufuuka ensi eyeeyagaza baagulu nga mbajjukiza basebo ne banyabo nti tu advocatingira oba twagala enfuga ennungi kuba enfuga ennungi eyamba buli omu waliwo ekyo tuyita common good ekirungi ekya buli omu mu mawanga ago agakulemberwa obulungi ne bw'oba mwavu otya obwavu bwo obukoma mu nnyumba yo ofuluma ebweru obeera bweyagalira mugagga bw'eggwanga kuba ebyobugagga bw'eggwanga byakola nguudo so obwavu tebukwatako ojja kuvuga akagaaliko ku luguudo olulungi bwonna ogenda mu ddwaliro ojja kusangayo eddagala kubanga sente zo ez'omusolo zikozesebwa bulungi amasomero gajja kubeera bulungi ebyokwerinda bijja kubeera birungi bwonna ofuna obuzibu ojja kgenda mu kooti ofune obwenkanya si bino byagenda mu kooti ne bagamba omwavu tasinga musango so ensi ekulemberwa obulungi eyamba buli omu naye ate ensi ekulemberwa obubi ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba y'omugeti bw'ofuluma obeera mwavu ng'oyo amakuba amabi
ne bwoba ovuga Benz shokozo zijja kutuka ngeza primo ekyenjawulo ntezo zijja kuba za bbeeyi. Amalwaliro amabi bwe banagenda okuleeta helikopita ng'omaze okufa. Amasomero amabi omwana wo ne bwona omutwalo n'asomera ebweru bw'anajja omugwala gw'anaawuyagala gw'anaawasa oba omuvuka gw'anaafumbirwa ajja kubeera w'oyo eyasomera mu ssomero ebbi. So twagala okusikula eggwanga lyaffe nga buli omu alyagalya mukuba ekisoboka basebe ne banyabo Uganda ngagga. Tuli bagagga nnyo, tusoberezebwamu sente nnyingi nnyo, esente esobola okutaasa eggwanga lyaffe limu. Onego Ssenyonyi ayogedde ku sente zibbibwa batugamba trillion 10 naye manyi bazikendeza nozikendeza ne ku mitwalo 3.6 ekya kilomita eza road network ya Uganda. Esente ezo zokka ze bappa ng'oba ezisevings n'oteekawo fesi enkambe n'ogamba temugenda kuba sente ezo zokka ezibbibwa zisobola okumala enguudo zaffe emyaka 3 n'osanga nga kolasi buli kanyomero ka Uganda. Bino ebintu tetulota biroote bisoboka. Abakulu abali wano mwali mulabe ku Uganda eno mwali bandibadde basanyufu nnyo okola ebintu ebirala naye kubanga tumanyi nti bwe tutabyogerako tutambula buli lunaku tusemberera akaseera ako abaana n'abazzukulu bagenda otubuuliza timwali mukola ki. Olunaku lwaleero basebo ne banyabo weddayo n'obuuza abakulu abaali wano muleme gw'amaanyi abamu muli wano naye muyinza okuba mulimu ogwo mwali mugufunamu nga neebawo bamuwambye wali naye golirakisinze kubanga edduuka lye bajje ku bayindi bali kuwadde. Naye oluvannyuma lw'emyaka 5 obabuuza embeera yali etanoga Uganda yali bubi nnyo era mutendereza ababbeedi tuwanuka mutendereza abaani abaliwo ebiseera ebyo naye nga bangi abaliwo mu biseera ebyo mwali mubawakanya. Nkakasa nti emyaka 30, 40, 50 kuva olunaku lwaleero abalibeerawo nga mukyali balamu mujja kuba mutendereza akasajja Kasenyonyi kaali kalwanyisa embuzi mu paliamenti. Ebiseera ebyo Kyagulanyi yajjanga mu bulabe bw'amaanyi n'ayogera amazima bakubuuze nti lwaki tewamwegattako. Omukulu ono mwamulonda okubeera pulezidenti wa Uganda. Wanjawulo basebo ne banyabo musikirize mpite pulezidenti Kyagulanyi Ssentamukola buli otuba nga tuzika omuntu obudde obwo buba bubwe eba embaga ye esemba era essira tuba twagala nnyo tulisimbe ku birungi byakoze na biki bye tumuyigirako n'okumusabira Mukama musaasire amanirize mu kisa. Naye okulaba nti buli wetusinkana ebizibu by'eggwanga buli muntu si muto si mukulu si munaddiini si mulimi buli omu bimubeera ku mumwa. Twesanga nga tubyogerako kuba kati n'okuŋŋaana obukuŋŋaanyi okwogera ku nsonga eziruma eggwanga lyaffe kwafuuka musango. Tuli mu nsi nga kiryoke abavubuka oba abantu okusinkana nga bagenda kuzina sunda paka wansi. Kiryoke okusinkana nga bagenda kunywa mwenge awo muli baddeko okusinkana ne bwe mubeera mutwalo mulamba ne bwe mugamba mugenda kusinkana kubaganya birowoozo mu biseera eby'omu maaso eby'ensi yammwe okukuba musango poliisi evaayo n'amagye gavaayo. Kale nno twesanga nga tuwalirizibwa okwogera ku mbeera y'ensi gye tutambuliramu kubanga kitukakatako. Mukadde waffe kati ono okugenda kwe mu byonna ekitujjukiza kiina tujjukiza oba twagala oba kitwagala nti naffe tugenda kugenda. Era nga muganda wange Ssengere bw'akyogeddeko buli lwe tuba mu kuziika wano kiba kikulu nnyo ne twefumiitiriza yabaye singa nze mba nfudde banamperekera bwe bati ye abaffe bananzijukirako ki kuba mu kiseera nga kino
byokoledde abantu webiviirayo okusinga byebwekoledde gwe ng'omuntu. So nga twerekera mukadde waffe ono nkakasa okufaanana n'abalala ebirowoozo bingi ebipita mutwe, twasigala kusinkana mu kuziika abantu. Kasuubire nti ensi ku sipiidi gyenonekerako tetugenda kutuuka nga tetukyasobola kusinkana. Nze nsanyuse n'okusanyuka nti nsinkanye mwami Kalangwa, ase osanyusa okulaba nsose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byakola oyinza okulowooza musajja bakukulumira oyinza okulate naye tumusajja bwamwenya bimusinkana bulungi kitegeeza tinabe bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya mu ddembe lya buli muntu. Nsanyusa n'okulaba omwami Muwonge naye mbadde simulabanga, seba nsanyusa okusinkana. Nekengera ku bigambo bya muganda wange Joel Ssenyonyi nti munnange tetulina buzibu, tetubakyawa era saagala muntu yenna akyawe muntu gwatakkiriziganya naye mu byabufuzi. Tulina okuba nga tetusinkana mu kuziika kwokka, nga tusinkana ne mu ekereziya oba mu mizikiti, nga tusinkana ne ku mbaga ne mu katale gyebali ng'abasambi b'omupiira. Oyo Edi Mutwe gw'olaba awagira Arsenal, zo waliwo ttiimu mutabani wange gye yanteekamu ezikwatagana naza Edi Mutwe, naye Matu buli malukayana ku kirala munda ne musinkana nga bawangana ekitiibwa. Obuzibu obusinza okujja mu nsi yaffe nti kakati tetukyawakanya na birowoozo okukkiririza mu kino ze zikiriza mu kiri nedda. Kati wafuuka bulabe nti bwogeza n'oyogera ku kintu kye bayita eddembe ly'abantu olwo boofunye obuzibu. Olunaku lwaleero tuli wano naye baganda baffe bangi bali mu kkomera awatali musango. Baganda baffe bangi baatulugunyizibwa, abalala baalayibwa, abalala baatemulwa awatali musango. Tekowooza nti ekyo kyandinyigiriza buli omu kubanga ekyamu kiba kikyamu, kiyinza okuba kikuyamba olunaku lwaleero naye bishyura nti buli wokkiriza obutali bwenkanya ogenda maaso olunaku lujja kutuuka nga guli ku sayidi enyigirizibwa. Tuze tubyogerako si mu bukyayi, bwe twogera ku ttemu si mu bukyayi. Yes, batemula baffe naye Kaweesi teyali wa NUP, Abiriga teyali wa NUP n'abalala bonna. So bwe twogera kukola ekituufu tuba twagala tukole ekituufu kiyambe oyo gwokkiriziganya naye ne gwotokkiriziganya naye, tetusiga bukyayi n'omulundi n'ogumu. Twogera bwogezi mazima newankubadde amazima ge twogera olumu gabeeraganyiza. So kyetukkiririzaamu ekyo basebo ne banyabo si bulabe si kusika bukyayi, banjagala nnyo n'ekittanja. Naye okusingira ddala ffe yakwogera ku lwaffe abakkiriza mu Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa byetusoma byatugamba mubeere b'amazima n'amazima gajja bafuula ab'emirembe. Newankubadde amazima ebiseera ebisinga galwawo okutuusa ku kyoyagala naye gamala ne gakola ki? Ne gatuuka. Tuli mu mbeera nga n'ebitongole ebirina okukwasa amazima, ebirina okukwasa obwenkanya, ebikwasa bwenkanya. Muze mwogera ku kooti olwaleero, Gavana Nakwedde akyogeddeko olunaku lwaleero nga mwenyamivu kubanga ennaku bbiri eziyise ekooti ensukkulumu yasazeewo mbu eyawangula si yalina okulayizibwa. Era nga bwe baakola nga mwenna mukimanyi basebo ne banyabo kuba tulikayo nga mwe mwalonda era mumanyi kye mwalonda. Era mumanyi nti abakulembeze bangi bakwatibwa ne bateekebwa mu kkomera ne balangirira kye mutalonze. Naye si mwe musoose, zaali wano mwanonda mu 2021 mwena mukimanyi. Naye ne bansibira ewaka, be batta ne batta, be babuzaawo ne babuzaawo ne balangirira gwe mutalonze.
era tetwayagala kuwa chance mwami w'Enyiddolo okugenda kutututu musango mu kkooti naye n'alagirawo kyekubira okuva mu ntandikwa ensonga lwaki twajjayo musango. Naye muze mulabe ekkooti yaffe ndi bukyanga eteekebwa mu nsawo za Nakyemalira naye tesala mazima. Mwalabako n'omu ku bannaffe bwe yagenda n'akola obukwesikwesi ne banne ne banyagula ssente z'omwomusolo, ekintu ekyatuwebula ennyo. Era twakyogerako nga ba NUP abamu basooka tuwakanya, naye Katonda mu buli koona aba n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Tuba tuli awo nga n'aba NRM basituse kubanga ekikyamu kirumiriza, era nabo ne bavaayo ne bakola motion. Munaffe ne yeetwala mu kkooti ne yewaabira kubanga amateeka ekkooti bw'esala bagamba ekkooti emaze okusalawo egoye. Tewali yamanya ani akuteyo omusango ogwo, era ekkooti n'esala nti wadde byakoleddwa bikyamu, naye omuntu eyegabidde ssente z'omwomusolo si gwe mulina okunenya, munenye eyazimuwadde yeyo kkooti mu Uganda. So bino ebintu tubyogerako byonna okuzuukusa obwongo bwaffe basebo ne banyabo. Oba oliawo si ffe twandibadde tubyogerako, oba oliawo abakulu abatusinga obukulu bwe bandibadde babyogerako, oba oliawo bino bigambo byandibadde by'abakadde baffe bannaddiini bwe bandibadde babyogerako, oba oliawo baprofesa be bandibadde babyogerako. Naye twesanze nga tuli mu mbeera eno bweti, so nga tulekera mukadde waffe ono yagadde nnyo. Fenna nsabe twefumiitirize, buli omu ng'oddayowo weefumiitirize, weebuuze nsi ki gyenjagala okubeeramu. Ffe tutandise okukola, tutandise okukaddiwa, naye Uganda ki gyenjagala abaana bange n'abazzukulu basikire? Uganda etalimu bwenkanya, Uganda nga bw'ovayo n'oyogera ku bikyamu oba ofuuse mulabe. Basebo ne banyabo, singa waliwo bino ebintu abaali babyogerako lwandibadde happy, twandibadde basanyufu nnyo okukola ebintu ebirala. Naye kubanga tumanyi nti bwe tutabyogerako tutambula buli lunaku tusemberera akaseera ako, abaana n'abazzukulu bagenda otubuuliza ti mwali mukola ki? Olunaku lwaleero basebo ne banyabo weddayo n'obuuza abakulu abaali wano mulembe gw'Ameeni, abamu muli wano naye muyinza okuba omulimu ogwo mwali mugufunamu nga neebawo bamuwambye wali naye gwe relaxinze kubanga edduuka lye bajje ku bayindi bali kuwadde. Naye oluvannyuma lw'emyaka 5 obabuuza embeera yali etanoga Uganda yali bubi nnyo, era mutendereza ababbeedi tuwanuka, mutendereza abaani abaliwo ebiseera ebyo. Naye nga bangi abaliwo mu biseera ebyo mwali mubawakanya. Nkakasa nti emyaka 30, 40, 50 ku olunaku lwaleero abalibeerawo nga mukyali balamu mujja kuba mutendereza akasajja akasenyonyi kaali kalwanyisa embuzi mu Parliament. Ebiseera ebyo Kyagulanyi yajjanga mu bulabe bw'amaanyi n'ayogera amazima, bakubuuze nti lwaki tewamwegattako? Kubanga tujja kubijjukira basebo ne banyabo, Uganda egenda kuba ekyaliwo enkya n'okwosa enkya emyaka 5, 10, 20 okusukka kati. So mbasaba nga totunuulidde nti otunuulidde langi ya NUP, gy'otunuulidde langi ya NRM, gy'otunuulidde langi ya DP oba ya FDC, ekituufu kye kiriwa? Oyimiridde ku kituufu oba oyimiridde ku kikyamu? Nzize kibagamba baganda bange nti oli asobola okujja ng'ayambadde kamyufu okuva ku mutwe paka ku kigere naye nga kyawagira kikyamu. Ate bwe tuweza n'okuvayo luli ng'ayambadde yero naye nga kyawagira kituufu. Engeri gye twakwatagana ne Honorable Nsamba abo, oyo Honorable Nsamba yali wa NRM, naye twasinkana mu Parliament nga tuwakanya okukyusa constitution yaffe kubanga tumanyi ekyonoona amawanga be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Ekyo n'Omuseveni akyogera nga mukata, ekizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. So ekyatusinkanya si kuba twali ba mukwano, naye kubanga twali tulaba ekituufu. Basaba baganda bange ekituufu kye kiba kitugatta, ekituufu lye liba libeera eggwanga lyaffe, ekituufu lye liba libeera eddiini lyaffe. Bw'oba yawukana n'omuntu yawukana naye ku lw'amazima, era bw'oba okwatagana n'omuntu bw'okolagana n'omuntu kolagana n'omuntu ku lw'amazima. Mujja biraba emirundi mingi nnyo ti bw'oba basebe ne banyawoze we nayimbiranga nga nyina amalaasi gange gakoma eri nga ntambulira ku sepulingi
emikwano mingi nnyo mumwe